otandika n'okulowooza nti bennakuba osanga mulimu anyiize ayinza okunkasukira ejjinja naye nga nze bwe mba nakugamba nti munnange abantu bayisa bwotyo gwe n'ogaana era nkuleka buki bulesi ekivaamu naawe ayiza okitegeera oluvannyuma nga wakola ensobi nga bwe nalaye pulezidenti wawandiika ebbaluwa kiki ekyatuuse e Kawempe ani yadumidde abantu okukola ebyeffujjo bwe bityo naye yawandiisa ebbaluwa mu black and white ekyokubiri nenambi n'awandiika nti ayagala answers kati agenze na mu kkooti kitegeeza bye twogerako ku bya electoral reforms n'okujja amagye ne violence mu kalulu nabo bitandise obbaluma ennaku zino era ku kya President Museveni olaba bakola ekiragaano ne mwami Mao ffe twalabuulira ntibagamba nti mwandibadde DP yonna mujinga ejinga okulaba endagaano eyo obwannamaddala bwayo obutali bulimba obugirimu n'ekyokubiri okugamba nti waliwo okukyusaako okuva ku kibaddewo mulyoke mukwatagana tebaatuwuliriza naye osanga mwami Mao ng'atudde ku opposite side ey'NRM ng'ababaka baate batudde ku eri laba confusion so nga singa twakola electoral constitutional reforms zetugamba NRM yandikoze bulungi alliance ne DP oba ekibiina ekirala kyonna kyeyagala ng'abantu tebalabanga essomo l'obusomozi n'okumalawo Democratic Party kati olwaleero nabo bali mu kizibu tosobola kuyita Mao ti Mao w'NRM ate tosobola kugamba nti ababaka ba DP bali mu ndagaano naki n'NRM kwe bitwogerako biriruyo naye bwe baba tebabitegedde wadde bo bagendera nti katulemese aba opposition okwegatta naye naawe kirina bwe kituuka naawe ne kikulemesa okwegatta ne bewandikoze eki wandyegasse nabo kale bino bitwogera biyamba ffenna akutwala ekiro omusiima bukoze eki bukedde fwe bwe twalwanirira CBS eyo gye muli okugulawo na zino airwaves endala zonna tumanyi bwe tulwanira CBS negenda ku mulongooti ne baweerawo freedom abantu bonna okuleeta antena zaabwe n'okweyambisa emikutu egy'enjawulo twamanya nti kijja kuyamba buli omu naye kikwewunsa mu 9/9/97 baali bandeetedde military ne poliisi awo okummalawo ng'omuvubuka naye 2001 ne mwami Museveni neetyanga baali baganyi bwe yali atandika kampeyini yagamba nange olwaleero nina omukisa okutandikira kampeyini yange ku CBS nemugamba nti akutwala ekiro omusiima bukedde kale ekifaananyi ekibi ekisiigibwa media oluusi n'abalala batabitegedde bulungi kwe kulowooza nti Mpuuga oba Mukaakuba omulala yakyawa mwami Bobi Wine ng'omuntu nedda nkola na butakkaanya ku bintu ebya principle ebyandibadde bitisitulafiki ffenna naye bwabitereeza kati nga twagamba twogeraganye neno DA tugamba muteekwa okubaamu abanupu abali wano ku mu DA olaba tubagoba naye ani yateekawo fatwa nti ffe tetuteekwa kwogerana Ssenyonyi Yoweri Bushekezi oba Kyagulanyi Ssentamu oba Nyanzi tuwali yateekawo ebyo gwe weeteekako olukomera nalabye bwe bateekawo olukomera wakati waabwe n'omwana waabwe Kyakiiru Ssentamu why ono mwana wamu mwe mumuzaala mwafunye ekkula n'afuna obwagiriri president ebya Nuupu era kibina mwe mukitwala bwe muba mwasalawo musuule owa Nuupu mutwale owamu ow'omusaayi ate kati kusangwa era temumuddako mumukuba kumumalawo mumuyita ebikere bitembenjo awo oba ogenze wala kali omuntu ow'enkola bw'atyo oba tasobola kutegeera atasobola kutegeera waavudde waali na gy'alaga nze mbadde nga mbagamba ate sikirumamu bwe tunaaba tusenvula we tuli okugenda mu maaso n'okutuuka ku bye twaluubirira edda tubifune abantu basatu tulina obbasalira amagezi basatu asooka bamuyita omusibira mu bwannampulira zibi tulina omumusalira amagezi nga bonna Uganda tewaliwo omulala ajja kutusalira amagezi omusalira amagezi ate kitegeeza kumutta oba kukola ki okwogera naye owookubiri bamuyita tebinkwatako ali ku levo zonna naye naddala ate eno eya wansi eronda owookusatu bamuyita Kadingo munabyabufuzi Kadingo oba Mutimba Bbula oba Musiba Kiwaani abantu abo basatu
bwe tuba tetubasalidde magezi kwogeraganya nabo ne bagezaako okutegeera ebiteekwa okutegeerwa omuntu mulamu mu byobufuzi era ayina ekiruubirirwa ekigazi n'okulaba nti eggwanga litalisuula ku flames ng'ab'e Rwanda bwe baakola ennyanja wano neefuuka myufu ng'ab'e Sudan kati ng'ab'e Congo bwe bakulugguka nga bajja wano n'okufa million 8 the biggest genocide in the world teyogerwa nako waliwo abaagala gold ne uranium n'ebirala ebiri awo ng'Abasaadi bwe bakulugguse emyaka gye bakulugguse since 2014 bwe tutaasale magezi ku bantu abo basatu eggwanga lino lijja kuggwaawo kubanga bw'otabasalira magezi kitegeeza naawe wakyawa politics naye kibi politics n'obukulembeze bwe bikukyawa bikulumya nnyo omanyi oluyimba luno olunaku zino lwebayimba lubaala aluma gwe bwanga oli mukkiriza wa Katonda gandi Katonda bwale Katonda bwakukyawa akuleka wali ng'enkeje naye akuteega mu maaso nakukuba obuswanyu bwe naawe n'obutegeera politics kyakola bw'omukyawa nogaze sibiriiko nja kulinanga mpozi eyo yaleese kasooda oba kitoko byantama bw'amuleeta tagenda kuweereza ggwe aweereza kiri ekyamuleeta kimafiya okitegedde so na wano abantu bazze okuva 2.5 tuli mu story yemu milioni 5 milioni 29 milioni 2 baguliridde ona ekisanja kiveewo baguliridde komo kugundi ku myaka liveewo baguliridde togikwatako baguliridde the stories etulimu ate zijjira wano mu kiseera kyakalulu mu kiseera kyakalulu netugenda kwekyo netwerabira tulina okunoonya abavubuka abalungi abategeera ensonga betugenda okuteeka mu bifo by'abavubuka tulina okulonda ba LC1 LC2 LC3 abalungi tulina okulonda ba councillors abalungi tulina okunoonya ba mayor abategeerekeka ate nga tubazizise mu ideological understanding of what is and should be nti tulina okunoonya ba MPs abalungi mugenda okuzuukuka nga bali baga fe twategesedde lwako benda kuzina abo kibakwatidde awadde bayimba fe twategesedde era wafa akomawo nabo kyatandise okubalya n'okubaluma bawe eggwanga lyo bwe linagira ng'eryalimaana ogenda kulengera wano tetuli ku Nile omusaayi bajja kugulengerera wa eri so abaafunye 10 oba abaleese 10 ate nga tebaagala kumanyibwa n'abaafunye nabo nga tebaagala kumanyibwa ani afuulinga ani naye zinalabako ku mwami Museveni wano mu biseera bya Mii okutuuka ku balutwa yamanya nti mu kiseera ekyo yali azanya akazanyo yali akazanyira ku mundu ne gunpowder ng'era ow'emmundu bw'omusanga ku kkuba abeera Katonda n'obuyinza nga yabeera naki nabwo Museveni kye yakola ne yeteekateeka n'akyusa mindset y'abatonotono n'abaga mumanyi oli buli lwatukasukira emmundu ffe tumanye sente ye tutawaanya kati olwaleero gwe gw'oyita oyo akutawaanya akutte billion 53 azitadde mummwe naye gwe opposition kwezo ina billion 11 netutandikanga ku wano campaign kekibe kutogikwatako nga tuyinayo wadde milioni 3 ebiri wali byolaga abantu Kenya wano ba opposition people okusobola okujjawo ne Moi ne Kibaki baruto okujja kakati ne Uhuru kati Ruto okujja bo balinya ne helicopters nga opposition ne bavuganya mu ngeri government gyekola ki gyevuganya kakati ngene nkugambe mwana wa kyange genda otekeyo ka political okatunde tulabe bwe tunanyweza structures za NUP obeza DP enakasero oba ekyanna mukaka naye nga bali bakafuna 10 nga balina billion 11 ewaffe Rubaga abantu balwana nnyo okuyisaawo omubaka wa parliament gwe bayita Aloysius meaning nti bwe baba ku babaka abafunye mulimu Aloysius yafunye 10 naye sooka weebuuza structure ki Rubaga eteekeddwa emiruka giri 8 buli muluka nga akutadde mu milioni 15 ku 2 we tutuukira myezi kati 2 ena ze nomination z'aba president n'aba MP naye 2 nomination z'abavubuka omwezi gumu
primaries za bibiina nga ne NUP ekola ki mweri oyagala okungamba ndi Lubaga structures za NUP zanywedde nnyo okusobola okwetegekera akalulu akajja mu mwezi gumu. What I'm saying is this, bali tebajja kubuulira abawadde ssente ndife twaziwadde era baaganye n'abafunye balina ensonyi naate n'abanaazirekayo vote yakoze eki yayise vote yayise kitegeeza nti ziba zisigala mu mikono gy'oyo agenda okujja mu kalulu akajja yeyambisa ekikumi ajja agula akalulu ajja akola byonna byakoze akube n'emiggo ajja gigula okwo oba gyawaya oba gyaki akutwale. What is important, be transparent. Get the 100 wakimutumye kikunganye ngo opposition billion 10 kwata billion 6 gamba tugenda kulatalaga eggwanga lina abantu zino sente zadde za mubbi ogamba abantu bere open todda mu kutukwe kakako kujanga nawo oli mubbi oba oyagala kuyamba oli ogambe now is the time tuguze vans tuguze drones tuguze pichi tuguze bino byebigenda okunoonya akalulu tulyoka tulaba ate bwajja naga nedda saazi bawadde kola kino ate abadde aganye okwogera then oberenga mwami oyo mwami Museveni ow'ekiseera ekyo yakwatanga munaga nti thank you very much zidde okunywa kati onoogamba nti genda osingeyo ettaka lyo tulyoke tukole campaign ya 2026 nga ate nga bazikuwadde ziri ku mmeeza wadde ye yatuterekerawo okubeera emboozi etuziyiza okwogera ku electoral reforms etuziyiza okwogera ku tteeka lya court martial erijja etuziyiza okwogera ku bantu baffe abaabula kubanga buli wojjayo omuntu eyabula oba asibiddwa emyaka ena n'omukomyawo mu public n'abavubuka abalala bafuna amaanyi naye tebalina ba lawyers tebalina kibusobozi tebalina buyambi ate kati bagamba nti nze nayambadde desuuti mukomewo babakuba emiggo tugende nga n'egimu oluusi ffe tugyegulirira omanyi nti akakofiira n'ebyo oli ali mu buyinza gwe gwoyita omulalu oba omuki tabyagala era akukuba era n'akusiba n'akutwalako n'abantu n'ababuzaawo n'omala wali n'ogaa nti era ffe bye tujja okwambala nga kyekyo ekikulu ky'okola mu kikolwa ky'okugenda okunyweza structures kakati era bwe kyakolebwa Kawempe kati y'ensonga gye bawa luli baawanga abasirikale twalina batono naye Kawempe constituency emu obuluka 9 bwokka balesa amaje this time round tegaliko na tag ne motoka bazitemyeko enamba ne mamba kumpi teziliko kuonolabira. What the solution is kino tukikirize oli omuwaliriza abadaganye n'okwogera naziba wadde amale aveyo kubanga zimutuddemu ekyo kive mu ddiro tuwogere ku bikulu. Ekyokubiri bw'obeera ng'oli mwami Muwanga Kivumbi gwoliwo mu linnya lya Lopu gwe chairman wa Buganda Caucus gwe mukulu w'akakiiko ka paaka oweereddwa omuzindalo ogamba nti bali wabalabye totuza mu biboozi leeta recording ya seconds za 3 ya dakika 2 nga leader opposition okkirizibwa to show it parliament era singa ogamba mukyala oyo speaker n'omugandi njagala kulaga abantu abakukusenga bajje obeewuwo mu nnyumba oli gwe batugamba omulala oba ku kisimanyi kiti gumu house n'oleeta akatambi akuno wuuno yayingidde mwerere yavuddeyo n'ekibox ensi ejja kukkiriza naye kati bagala twogere ku byambu ate ogamba olina obukakafu ate obayise mujje mu sayininge ate gy'ovudde twade tulinda mpuuga oyo tumulabe bwasayininga abamu tuyoke tugende mu constituency yetu mumalewo ekitegeeza n'ekigendererwakyo kati tekikyali ku ssente ziri 10 kiri mu kumalawo muno. What a stupid way of handling where we need to go issues ezituyamba okugenda gye tugenda. So okiraba nti kiri deliberate kutuza muzannyo gwa kubeerawo abali ena bagamba nti atuli muzannyo bakola biyamba bali oba sekyo bakola ebibalaga nti bayenje bufunyo tebalina gye bagenda gamba nga bwe kyali luli nti emmeri yazze egindi Mombasa tomanya ali ku mmeri tomanya ani yagireseewo ebiri ku mmeri tobimanyi tomanyi bweneevaawo tomanyi gyegenda kyokka oli wano ogamba obuddisa abantu nti nina kyenjagala okukola omuntu bw'aba omuteeketeeke kati bwentuula naawe omwana wa esaawa eno wanzijukiza abantu ti waliwo lwewalinyiigirako lwewanziimuula lwewakola ki no
buli mukolo guba ne firimu yaagwo guba n'enteekateeka yaagwo ne formations ezivaamu ekifaananyi ekigenda eri public. That's number one. Ate muba totegedde ekyo ku mukolo gwa Buganda, ku mukolo gw'Ekereziya n'awalala. Mu Kereziya, emikolo gy'Ekereziya, emikolo gya Buganda totuula w'oyagadde. Totumala gasaatuuka, era obulaba omuntu asaatuuka nga bwe nalabye omuntu ogenda kukwata n'abagereka mu ngalo abantu abamu bayinza okwesisiwala. Bayinza okwesisiwala. Oteekwa okubaako w'okoma. Naye ensonga ey'okubiri, waliwo public oba oluusi ne fourth estate ng'ate ekiyambye kati yandikikomeza okuinterpretinga ebintu ebimu obubi ate n'okwagala okugyamu ekifaananyi oba ekiyiwa ekintu banyumirwa biyiika. Bw'obeera nga otudde mu mbeera gye baatudde mukazi differences za mwami Mpuuga n'abo abakkiriza nga ye nga nange mwendi si za kukyawa muntu gundi nti twamukyawa ye tuli concerned ku nkwata n'enkola okusobola okufuna kyetwagala okufuna kyetutafunangako. Kati nze mbadde nga nkugamba nti bwe ntuula wano ne bwe nkulaba nga oli excited ku mwana omulenzi gw'ogamba nti ogwogudde bwe mba nkwagala nteekwa okutegeeza ne bwa nti mwana omulenzi n'oyo omwagala naye ewaabwe basera ekyokubiri anywa yagaa omwenge agunywa avaayo ssaawa 11 ku makya. Kati kiri gy'oli okusalawo okwagala ntegedde mwagalana naye ezo zembeera z'omwana mulenzi gw'ofunye. Bwe mbeera nga ndi mukadde oba munna akwagalira eddala gye nenyo nina obbikubuulira osobole okubaako bw'obikola ki bw'okyusa oba bw'obyeteekerateekera. Sasa ndi bwe mugenda ku bufumbo wali kusiba wedlock kiri kifaananyi na mukolo naye waliwo ekiyitibwa obufumbo kiri wali we mugenda okubeera. Kati nze ennaku zino nyinza okukubulira nti emabega eri ng'aludde era amanyi gye twagala okugenda twagala kuwangula President Museveni. Emabega eri twebuulirira mu 2016 2017 netugamba naye okuva 1996 Ssemwogerere tubadde nga tuwangula mwami Museveni mu bitundu ebimu gamba nga Akyolirango, Teso, West Nile. Era n'abakulu abamu abeeramu batugamba abo batuganye naye tukasa wano tuwangulawo. Ne tugambira kati tukoleyo engeri gye tusobola okukolayo. Naye eky'omukisa omubi n'ensi keetaamanya ti abantu abali tebamanyi kati baabwe bwe baabiyingira ate bajja na mutima gwagamba tugende tuwambe ekintu ekyo tukikozese bye twagala. Oluvannyuma lwa byonna twatuuka ku elections nga ate West Nile Arua West Nile Acholi Lango Teso Bundi Bujo Sebeyi n'awalala nga bifulipinze back mwena Mpanda. We twogere olwayo reality is wano twawangulawo bulungi ne tuzza mu naye Aremu yawangulako kyewangudde naye twagiwangula ng'aba Mutala Amelia n'abalala ne Busoga ku bwa president twagiwangula ne tutawangula ate ku bw'emupi nga twalina potential ewangula n'obwemupi kumpi b'emupi nga 24 ku Asatu Muomu Musoga beerina okukola ki okuleeta. Kati gwe bw'omaliriza ekyo ng'okyayagala okulaba nti Buganda esigadde mu mikono gyo ne Busoga esigadde mu mikono gyo naye ate oyagala obuyinza bw'eggwanga bw'ogenda okwambalira engule gy'oyimba oteekwa okumanya nti Bukedi togirina, Sebeyi togirina,
Bugisu togirina, Karamoja togirina, Lango togirina, Acholi togirina, Madi togirina, ntegezo wa Moses Haji. West Nile, Erienda, the rest of West Nile togirina, Bunyoro togirina, Toro togirina, Lwenzori jewalina yagenda yakugendako, Ankole togirina, ne Lukiga togirina. Ebiroto by'okugamba ogenda kutwala obuyinza bwa Uganda tandika kubiteeka mu square muwala wange. Bwe nkugamba ekyo n'otakitegeera ayira nze mba omusiru kufa ababiri kubaako ali ekyo. Ekyokubiri bwe nkugamba nti naye ate ne Buganda gye wawangula luli twakoleza olaba ziri zaatuvaako. Tokola ebintu ebikuggyako Buganda. Tokola ebintu ebikuggyako Busoga. N'oduumira Sekandi, Mutebi, Jeremaya, gundi obaga. Soko nvumire ky'abazinga naye ategeere. Oyinza okubanga kati otandise okukola ate ebikuggyako ani Busoga ate gw'obadde ogamba kati nina kufuba kufunayo ba MP. Kuba pulezidenti bonkola ki nali omukwano nkufunye n'Abasoga. Bw'okola ebintu ebitajja mu square ne Buganda mu greater interests zaayo okusooka Ssemasonga 5 okukuuma Namulondo. Obono okuuma Namulondo tovuma Kabaka. Tojolonga family ya Bulangira. Tojolonga Nnabagereka. Teweefuula Nantagambwako tolina ky'otugamba ng'abakulu b'Emmengo bakugamba. Teweegerageranya kuba nti gwe oli one and equal ku bintu ebikiikira sovereignty ya Buganda. Kati gwe bw'obikola nze nkugamba bugambi munnange bye mbadde ng'ato bitegedde naye nga bwe nkugambye ko oli anywa omwenge n'atuusa saa 11 bale ng'ato bitegedde naye kitalo nnyo awo tetusobola kukola ffenna okutuuka ku kiruubirirwa ekisembayo. So kyenkola nkuleka bulesi naye bwe nkusanga mu kkubo gwe ng'omuntu nkwagala era sikwinaako ttabu naye nkolayo. Equally abantu tebatutegeera wano ku President Museveni. President Museveni bwe yajja wano abantu baamwagala. Abantu baateekangawo ne kutiya ayiteko n'emikeeka n'ebiwempe nga bw'ayite bw'ayisawo tatenda kutya nti oba waliwo anaamukola. Naye buli w'otandika okuyisa abantu obubi n'okola ebintu by'abakalangwa bye bakola jjo naye yakirabye.